Agiratifu tagaba sente zisukka 200 buli woli musanga. Omukulu ono tetumanyi bw'akikola naye abeera ne change we buli kadde era bw'omusanga bw'aba wakuwa sente atutubika omukono mu nsawo n'akuulayo ak'ebbiri ate katera kuba kapya ekitegeeza nti atwala obudde n'anoonya change ono okusobola obutasaasaanya nnyo. Agiratifu tebandeke kiwombe owasserinnya Agiratifu ogera kulaba bakogerako ebitakwatagana kino kikwata mulago ne kikusuukunda n'okubinsa wano kyetugamba nti no. Sunkuka nebisanga wano tukusesa kyokka n'ebinyiiza tebibulayo. Nawe ebinyiiza nebinyiiza nyiize kubanga binyiiza. Ebinyiiza banyiiga n'obunyiiga obunyiiza banyiizi obwekyeto Omuzinga gw'obusanga ekinyiizo namba 5. Olina abapangisa ne bakyafu bazibu buli kiseera babeera bayomba lwa kabuyonjo. Ekinyiizo namba 4. Obayita mu meeting ne kuliko abasudani bo bagamba bute bakyafuluma abo tebagera kona mu kabuyonjo zo bo beyamba mu nyumba kyokka ennyumba zo teziri self contained. Ekinyiizo namba 3. Olutegererawo mu meeting mbu bafiirwa dda n'omwana ow'omwezi ne bamuziika mu nju munda. Ekinyiizo namba 2. Nedda otabuse nabo bakutabukira kyokka olulimi lwe boogera lusudani baludinka tobitegeera olabulabi musajja nga yasaza olugalo mu bulago. Ekinyiizo namba 4. Abitegeera wakugambira nti omusajja agambye eddamu yasama akuyiwa ebinnyo. Basuubira okukunyiiza ulirizanga ebinyiiza buli lunaku wano kubinsanga wana n'ekinyiiza ekinyiiza abanyiizi olyoka otumbire ng'enswere n'abojja ensajja.